Nkwaniriza nnyo ku Emboozi mu UG nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan wabale kutulaba yonna gy'osinzira okutulaba nate ndi ne Wiz Kaldem akasooke ababuuzeeko tusimbulira awo babuuzaako mwenda mbere kwena nga gye muli obulamu bugamba ki Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Jordan, Oman, Bahrain abali ku Riyadh, Mpombo Restaurant, Uganda wana babesingira wano muri bakabinya America n'ebisendala zonna muri bakabinya mbere kubera nga muri ku Mboozi mu UG nze Wiz Kaldem nga bulijjo sebo Bungereza yakukola ki America yakukola ki America ngisiza mu Poland mugamba mutya England mwena abazungu n'abaddugavu abafirika n'aba Asia n'aba Walabu bona tubatumiddeko abali South Africa by the way nabo gye bali bana Uganda nga bangi nnyo yes kansubire mu listede bulungi okay katandikire onako olwaleero katandikire ku omukulu big guy yavuddeyo n'alumba Eddy Kenzo tukimanyi nti bano bombiriri basulako na bonna ng'engoye bambala zeezimu balina ebintu bingi bye bakola nga bali bombi naye lwakuba nti omu n'asukulumako nnyo ku munne nga ye mukulu Eddy Kenzo kakati mu kino of course badde batambula buli gira babaddewo obutakkaanya naye nga bagira balaga nti bakolagana n'ebirala byonna naye kakati ku luno big guy yavuddeyo oluvannyuma lwa Eddy Kenzo okulemerera okufuna Grammy Award ekifo ky'okumuyozaayoza okubeera nominated ate yavuddeyo n'amulumba bulumbi n'agamba gwamanga alaga nti oba oli awo musajja si wa mutima mulungi n'agamba nti nno yalemereddwa okuwangula award lwa kweyagaliza nti yeeyagaliza nnyo naga nti tomanyi oba oli awo big guy yali badde nominated side eyo oba Shiba oba Spice oba ani n'abala bonna nga bwegezezaako kunyonnyola oba Azawi oba Daddy Andre oba Epas oba Fik Family kayogedde abayimbi bangi awo n'agamba nti naye okwegaliza kw'omukulu ono Eddy Kenzo okuviirako ebizibu ebyo byonna agamba nti nigo oyo yalemera international contacts contacts ezebweru nabo okufuna ku mukisa big guy nabo okufuna ku mukisa okulaba nga babeera bafuna ku ziddiiru bafuna ku zi nominations ngeze ez'amaanyi so agamba nti no gayo yagaliza nnyo agamba nti emyaka 9 nga connections azesigaliza taganya abalala kuzifunako so n'ebirala bingi nnyo byagezezako okunyonnyola omukulu big guy big guy omulabira mu kifaananyi ki era kikyoyinza okwogera ku nsonga ey'okuvaayo n'alumba Eddy Kenzo abaganda bagamba nti omulabe w'omuntu anaavanga mu nnyumba taba wala nnyo taba simanya ali erina edda within omuntu gw'osuze naye gw'opambanye naye akumanya obuvo n'obuddo oyo yakutema ki enteega naye tubeere abantu abakulu big guy alina contacts za baana bawana ba people music awards eziri wano ezazina awards alina contacts zaabwe lwaki tali nominated mu zo tali nominated mu zina awards just tutandikire wano ku local way tetunaba nagenda international alina contacts ezazina awards abazitegeka alina contacts eza people music awards alina contacts eza buzz awards lwaki talinayo wadde category name gye wali omuwuliddemu nti big guy ali nominated bantu baleme tukoya natumenya for starters local way oba local gundi ekulemye oyina contacts zaabwe kakati contacts zilizo yagala ezebweru zakinga nezino zolina contacts balemereddwa okunominatinga omusajja gwali Goddirisa Musuza Kenzo bannange twawula omuntu okubeera nga oli gambula n'oyingira mu music n'okikuba olw'okuba nti amatu gaffe tegali virgin ne tukwagalirayo n'ofuna kasimpa saako n'ojja n'okikuba nga just because nti ekintu kyolese kiri virgin mu matu gaffe newe tumala okuzuula nga olabika webatisa-batisamuuko nga mbona alabika alimba aye bannayuganda tuli bagezi nnyo twawula nti ono muyimbi ono agezaako ono nedda atulimbira ddala kati big guy yafuna feve eyo n'asooka n'atapinga amafuta agasookera ddala najja zigowing aya n'azikuba
ne olwedde book tinazikuba nga tuguminkiriza bulungi nnyo olaba onsindika baby wange amulwedde book tine tuguma tugamba wa ne tugamba waayo omusajja ki ne tulinda ekiddwako nga tulabira ddala musajja ali mu katiba ke kamwako ke yenyumunguluzaamu tewali kikola ki yekyusizaawo bwatu ntumanya nti biga ono kirabika just yatapinga butapinziko mutufuta wali ninga katalenti kali zero ebyaddala kuba salo gye yajja naye y'okubeera nga obuuka ebigambo yali akyusizaamu jasi yalo ku giant nakyete kinga kyo kiringa ekirimu ekidansol naye twagenda okiraba mu butuufu nga kifu tekirina lugendo kakati awo wonna bwe yali nga ali ku toopu kujjukira nti biga yali afunye nomination yonna wano e Uganda gwe jimbuulire naye Kenzo gwe bajja bonna Kenzo n'abeera extreme aza nominating okubeera wano e Uganda ngera na award aziwangula kakati gwe bw'ogamba nti Kenzo ali selfish just because alemereddwa okubeera nga asharinga contacts kati biga iba kuwe contacts ogenda zikozesa ki negwe sebo afune connections sebo nominated mu awards z'amaanyi mu luyimba ki omusajja alina asbani material lukole ki mu Grammy Awards sebo yingire mu Grammy nominations sebo omusajja biga ibanaye biga alina okwebaza Kenzo kuba Kenzo nze nalaba mu nnyimba Stamina biga yetala mu video eyo bobo jjukira nnyo yali ayambadde ne kyediso nga kiringa kino ngera ali mabega bwati apozinze nga yetala kati Kenzo yaleta style ey'okusibako bwati ku mpale wansi n'eyambuka eno waggulu biga isebo nga naye asibyeko ku mpale muyigenga nnyo okumanya nti ono omuntu nalabyeko awo abaana bataddeyo akafaananyi awo nga Eddy Kenzo yali ayambadde ekisaati eky'ebikuubukuubo aye ne bagattako n'ekirala ekifaananyi era kye bagaseko ekirala nga ne biga naye yali mu kisaati kyekimu ekyo okitegeera nti ono kye yali alumangako Kenzo ng'awako ne bigayi era mainansi Kenzo bigayi tetwandimutegedde ebyaddala nkubuulira omuntu akuinspiringa okujoininga ekintu yasooka okuyamba Kenzo bigayi ani bigayi ng'amuyambye muki ng'amuwa ku bisaati bye ng'ayambala nekikola ki kubanga okumpa ebisaati n'ebipale tekigasa nga sina talent oba nga sigeze mu studio kuyimba bonna bakeera ku makya ne beesoga studio n'ekikyo gyeyo bigayi alina muganda we Big Chief kati ye kiki yamukolera Big Chief kiriwa yagamba nti yaddawa kuba bigayi bwe tuba nga tugambye nti ye kale ayamba nnyo wakabi nnyo ayagaliza Big Chief aliwa muganda wo kubanga Big Chief wowe omulaba n'ennyimba gyali ayimbamu ng'asinga ne bigayi ng'amusingira ddala bulungi nnyo twandibadde tugamba nti yandibadde amukwatako n'agamba nti munaye nze njagaliza ne contacts nzikola ki nzigaba okitegeera so kati kino kyalimu kyagamba anoonya mawulire era nga ssaawa zino kyaliko nti oluyimba talinaawo ssaawa zino yafulumya asbani material tetwamutegeera luyimba lwali lufu nti bigayi teyeetagana kugenda ku drawing board ssaawa zino eriyo abantu nga tebeetaga kugenda ku drawing board wabula kwewummuza yeewummuzeemu nti Kenzo okubeera nominated mu Grammy kyokka kiba kimala abayimbi bano bagamba nti batasharinga nabo contacts ba Fake Fameka because bitya buli omu alina omukisa gwe oli wabanga wakuwangula BET ne otamuwa contacts era lazima paka omukisa gwe kuba ne gubotola era Fake Fameka tugenda okulaba ng'aleese BET oba Grammy noba tomuwadde contacts noba tokoze eki so bano abayimbi balina okubeera nga balina okwetega nga bba abantu baneme kunenya musuuza Kenzo mb'olw'okuba tagabye contacts mb'obwo bwe buvaako obuzibu kati akube contacts nga tolina luyimba kiki ogenda okukolayo ye maama kyogamba connection zino Kenzo zaafuna it's all about contacts ye lwaki bigayi tagenda n'akola kolabo n'abayimbi beeyo bw'aba ayagala nti naye afune contacts ne connection ez'amaanyi atandika okuteekamu omuziki agenda akole ne mavado agenda akole ne ba maombi okitegeera anonye kolabo ya Justin Bieber awo tutegeere nti musajja munaye naye atandise okunoonya contacts kati bwazifuna atandika okugabirako banzawi ye Kenzo yazijja wani yazimuwa naye yeetega musajja wattu yatandikiriza mpola
kubanga singa gundi big guy atugamba nti contacts ezo kafero yalekazi wadde yalekazi wadde Kenzo ngata nafa kakati onaziremedde zino ne soko uze Kenzo yazijja bogo jotasola kutuuka osanga munnaye kafero yagera nagaba contacts naziwako basudde nazirekera ba message kati message we bazita ne basigabira Bobi Wine bazigabira ba Kenzo just kwekwasa bwekwasa nti tolina nnyo kyo blaminga ku muntu olw'okuba nti takumye contacts takuwadde contacts olina okubeera nga nawe oli well located kyoyimba nga kyekyo nti Big Guy music we gwayimba yes mulungi naye ali afwe baked tatuukagana na mutindo gwa worldwide oba gwa East Africa nti ojja musanga nti yakubye district yemu yakayunga ngera wagenda okoma tasukawo yetale bwati aite mu kalenda akirire bwati agende ku Beverly Hills ekansanga zezo shows alina okubeera nga akola ki yatugambye mbu abayimbi bangi baze mu inbox ye nga bamwe bazolo kyo yakoze ekirwa n'agamba nti no kitegeeza nti obulumi bubadde bungi naye nga batya kwogera kati yetadde ku musalaba n'ayokerera industry era kati abayimbi bangi nnyo bajja mu inbox bamugamba sebo bwe bali tugambira kasajja ako sebo akasajja katugambyeko weebale okay na sajja Big Guy so kati ye hero gwe tulinawo sawa zino champion alwaniridde eddembe ly'abayimbi okubeera nga kugamba basonga kwoyo alemedde contacts kenyinza ogamba Big Guy kiri kimu Big Guy oli muyimbi naye toli musician oli artist okitegeera tuddire musebo sikategedde Big Guy artist si musician yes tulina wana abayimbi nga just ba artist nenga siba musician nga si muyimbi agumidde okitegeera Big Guy yafuna omukisa Uganda nemwagalamu emyaka wajinda bange ebiri yes nazikuba nakolayo n'ebivulwa bimu byamusala neze mbadde ndowooza sawa zino Big Guy okulipira n'okugamba nti tandika okubeera ng'otambuza amawulire ng'ogakola mu ngeri ng'eyo sawa zino yandibadde ategekera bukadde bwe okitegeera nti yakola ye ekibiina kye bakiraba eya Kenzo bagiyita big talent ye yakola big music ndowooza olaba how deep is Eddy Kenzo inspiring Big Guy nti atuuka n'ekiseera ne yeegomba nti big talent big music okitegeera yabula kimu kyokka waliwo ekiseera by the way yatuuka n'akyusa ne style natandika okubeera ng'ayimba nga Kenzo oba temwamuwulira simanyi yatuuka ekiseera ng'avudde mu ziri za going aya ng'atandise okuyimbira ddala nga Kenzo naye n'amuvaako nti lolo modongo oyo olina okubeera ng'omussaamu ekitiibwa olina okubeera ng'omugondera kubanga Minus Eddy Kenzo nkiddamu tetwandifunye Big Guy mukkirize mugaane kubanga ne rebellion yo okuvaayo mu big talent yamala kuvaayo wa big talent n'akola big music naffe ne tumutegeera nti ayawukanye n'oli nadda n'eno naye amatutu abagambe kola okuba nti bamaanyi but obagambyeko otya kati gwe mbuulira mazima ddala tubeere benkanya Big Guy tukutte tukuwadde contacts z'abategeka Grammy tukuwadde connection zonna ez'abategeka BET mazima ddala osobola n'okutuuka ku level nominatingibwa tuve ku kino okuwangula okugireeta luyimba ki mazima ddala sebo azibandi material gwa luyimba lutambula mpozi lutya lutambula lutya azibandi material azibandi material omusajja ayimba chorus ezisaagirira naye nga tezirinaamu kawoowo temuli gono yagamba abantu tebannange mumuleke nti bwajja okuyimba eyo mulekerawo musabasaba ennyombu katwagala azibandi material agamba nti n'ennyimba ziri ziyayimba ezasooka ziyindikeeta zaani nti musooke muwulirize ezo yiye abamanyi waleetera azibandi material naye nti abantu mukola ensobi akyayimba zino zindikeeta ate mwe nga mumugamba nti twazibandi material azibandi material era nga yagibuza nti abantu nga mwagadde nnyo azibandi material kati yalina okumanya kiri kimu music woli yasookera ddala okubeera ng'atambula teyatambula just because nti yali abantu bamwagala nnyo yatambula lw'akasente
omukyala Donizera nga apika mu akasente akali kawererako ddala nti olaba nti batuka ekiseera ne biggwawo ye ne Donizera era music n'atandika okubeera nga n'aserebera ddala nti tebamupika just because nti nnyimba zaali nnungi nedda waliwo kye bayita okwesiba ku bantu n'omupika ku radio n'okola ki just because olw'akasente era akasente olaba we kakendeera nti ye mwennyini yagezaako okubeera nga yeepikira ne yeetega n'akola amawulire biga yali takolanga bintu ebyo byamawulire alemereko akola ebiki bannange bankubye naye atambulire ku simpasi yasaba nnyo simpasi ya bannayuganda naye baagimumma ojjukira bwe yavaayo awo ng'amaze okugenda mu NRM n'amala n'avaayo n'agamba nze mbavuddeko olwono ng'akolinga simpasi ebbaaka ey'abannayuganda neera sio ne bakola ki ne bagaana ne bagimumma so kati saawa zino kyalina okukola kiri kimu alina okubeera nga yeewummuzaako Kenzo gwaliko amusinga by far by large Kenzo ali blessed nawe bigayo oli blessed mu ngeri yo nga gwe era olina otufuta two otumala Tufuna ebinalongo Donizera ne otufuta twolina tetwekana twoli oli ne waba teyawangudde Grammy ne waba teyagireese ekino kino kirimu ensonga because ye gavumenti mu box yajjudde abayimbi bangi nga bamwebaza lwaki teyatulaze lwaki teyajjeyo natulaga nti munaye azawo yaweereza Fig Family yaweereza Shiba naye yayogedde kubanga nsonga yakugonjoolwa lwaki teyatuweereza lwaki yekomye kwogera bwogezi yani badde agamba ensonga ezo bannaye ne Fig zaali zamuluma dda wuuno naye yayogedde ensonga ezo bannange ne Guni zaali zamuluma dda wuuno nze nkonye kasajja akasajja akabadde mini nnyo akasajja nga kali selfish akasajja nga tekagaba namba kati bazikuwe ogenda zikozesa ki ani agenda okunominatinga yo tunominatinga luyimba ki yanemerera okwebrandinga abayimbi bano balemereddwa okwebrandinga nti ekitono kye bafunyeewo babeera they settle for less ali yakola Big Guy Foundation nekola ki kubeera yagikopa nga agirabidde ku Brian era Brian yali agenda okubeera Brian White yes ngera Brian yali agenda okubeera nga sponsoringa oli bwe yaggwamu n'asereba ne foundation nayo neeyitaawo ne kati era oba okoze foundation ekyo oba okikoze ku local way bw'oba oyagala kuwangula Grammy yingira mu studio tandika okushootinga videos ennungi tandika okuyimba n'abayimbi abo baani bano baani baliwa Mavado Mahombi gye bali eyo bakuba ezo bizinga byerere gye bali eyo bagundi bano baani Chris Brown biga yakole collab ne Chris Brown ajimuwe omusajja leka mutuma mukukamunya awo tumanye nti kati naye wambazi funya atandika ozigabirako abantu agabire Big Chief agabire bano banne we bajjaawo baani ono omusajja yaani ono musajja wo mwerabidde yali ayimba nga Aziza Azioni yayagala okufaanana nga Aziza Azioni ono gwe bakwatirako mu motoka yange motoka yenyenya bwe babije ensolo nkambwe okitegeera ayambe generation eyo azigabire ku contacts nabo balete ku gundi ku Grammy so ensonga gye yaleese nafu nnyo teri munnyo mulamo guli awo terina gumba just anoonya bunoonya just mawulire na kusaasirwa kyeyayogeddeko kifu tekiri nayo bw'aba yagala okubeera ng'akola emisingi ng'egyo agenda addeyo ave mu nnyimba zino ez'okusaagirira zigowinga ya husband material ayimbire ddala akole music nga ana William husband material yabamu bembo kato kiraba era bana bavayo nga bakayana nga bagamba oluyimba lwaffe kati saawa zino njagera olugero olugamba nti akakyama amamera bukagolola kamenye kabumenyesi kasaawa zino Big Guy ye omuntu ali ku resort ey'okubanga yatulabako takyalina kyagamba ggwanga alina kubeera nga akola ebyo okubeerako nga mumwogerako enkya naki neggulo naye kola ebyo ebinaakubeera nga bikwogerezako ng'omaze okuwummula wabula tokola ebyo ate ebigenda okubeera nga bikutattanya okitegeera nti Big Guy saawa zino yandibadde agamba musuuza kyewakoze kirungi nnyo ekyokunominatingibwa naye abaana bagamba mbu yali omuceere ku lumbe eyo lwa muganda we Eddy Kenzo naawuuta omuceere muyali ebisuwani omukulu ali ku muziga asangula ono ali ku piraawo agaaya
No musajja yali omuluma bambi teyali bulungi. Omusajja yali mu maziga akamba. Onalikupirawo. Omuntu kuluseka tonali mu maziga onalikupirawo. Amutwala gaja misine miyitirivu. Olwava omwanga kuleta Grammy. Abayimbi baffe bamwagala bannaye mulekero gamba nti omuntu abeera selfish. Wabeerawo kye bayita omukisa gw'omuntu, wabeerawo ne kye bayita omuntu omukisa ogwongerezaako ki. Uganda ekuwaniriza balikuwadde amatu, kozesa opportunity eyo okitegeera osobola okubeera nga oyongerayo maketi yo. Naye abayimbi abasinga obungi basetolinga olw'ekitono kye babeera bafunyeeyo olw'okuba abeera booked ne basobola okubeera nga bamubuukinga kati n'alowooza nti bw'aba asobola okuyingiza akakadde akamu ewiiki kiba kikola ki kimumala. Naye bano abayimbi be twogerako Kenzo akoze kinene nnyo. Kenzo yatuuka ekiseera nga music wamuteekeramu ddala ssente. Sijjukira kuba nti wali owiddeko oluyimba lwa Big Eye nga lulimu nti Abaskizo ne Lwana. Azimani mati alimu Abaskizo ne Lwana. Mwali Abaskizo mwali batya n'akolerawa kubanga ennyimba ze tulaba ezakolakolako zakolebwanga Pademan mu audio 1 ezo zigoing aya nti Pademan yali amanyi kyakola ki kyakola era n'abeera nga amukolera bulungi nnyo. Kati kwata azibandi material mu kitontono mutwale wa Bad Skills amu mastering bulungi nnyo ekintu kifulume nga dope nga sound yeyo giwulira nti ojja kubeera nga ka Diamond Platnumz kalina oluyimba baluyita nishike baluyita buluya bwe lutyo nakutaka olumanyi olwe muganda wange owulira oluyimba nga luli welo produced welo mastered kati oyo akeera ku makya na nominatingibwa ne bagamba nti munaye gundi yani yoyo omusajja Diamond Platnumz yamaba Harmonizer contacts okitegeera naye nga akoze ekintu ekiri welo produced welo mastered video nga nnungi ekintu nga kirungi nnyo nti Harmonizer tagenda kuvaayo agambe nti oba olaba nti Harmonizer naye bw'avaayo naye akezaako okubeera ng'akola ekyo ekyenkana ekyani ani yani oyo omusajja Diamond Platnumz okitegeera nti agezaako okukola ekyo ekyenkanakana n'ekya Diamond Platnumz kyakola omutindo era bw'avaayo n'abanominating bwa yes kibeera well and good naye kati gwe omuntu gw'okopa nti alina big talent nawe olina big music naye gwe ogendagende wa producer akukolera oluyimba lufu osasudde $3,000 ogende wajja live akolera video nga nzibu tetegerekerako ddala yadde ate oveewo oyombe mbu tebakuwadde contacts toyambye bantu balala nnyo abaana oli mini oli selfish abusajja obwo bulogo obusajja obwo tebwagaliza nenga gwolemereddwa okukola omusingi nga gwe Big Eye okitegeera gwolemereddwa okukola omusingi bwe weezo tosobola kuwandiika funa basongolwriter bakuwandiikire ennyimba koze eddoboozi olirina osobola okuyimba funa basongolwriter bakuwandiikire ofunye connection ofunye radio ofunye TV abantu bakutegedde wano baani bakutegedde abayimbi banno bamanyi funa songolwriter omulungi azawi wali akuwandiikira oluyimba lulungi nnyo ogende mu swangizi bakolere oluyimba nga lulungi nnyo okirire wa Bad Skills akole producing nga akole mastering nga nnungi nnyo olabe oba nominating bwe okitegeera ojja kutandikira wano mu people wano bakunominating mu buzz ne buzz obubuzz Big Eye simanyi nga alinayo mu wardrobe wadde ne buzz award wadde ne mu bweti nteekawo sente ngeri daki kubanga kati kankubye n'abayimbi basi waliwo zino zikola tunes mulimu abayimbi wano nga tebalina na calling tunes nga kola tunes tebazirina nga company ezo naka kasente kabalimo okutapinga ng'oluyimba nga tebeefula bakabi naye nga ne just level esookerwako nti to copy this song please dial star 12 oluyimba ne lukuba nti I am already booked yoyo nga tekiriyo naye kati oyo gw'osanga ng'akaayana ayagala kuwangula Grammy naye nga ne level esookerwako wano ekulemye obuuse ekyokuna n'ekyomusanvu oyagala genda mu senior 6 okole mege okole dege kiba tekisoboka tandikira eno
wangula bugundi buna buwangule bubazi obuno babavubuka bukokombe wangula yo nga buna ogende mu people wangula yo ogende mu zino wangule yo kali no bato wangudo bere nominated okitegeera omalirizawo ogenze ku loko gugundi ku East Africa olina kyogize bakunominate nzeko mu za Kenya Afrima olina kyoleseyo mu Afrima tuna kye tulabyeko All African Music Awards tuna kye tulabyeko deni olyambuke ddala nene sokerwa keru tobanyi sentebe wa kitundu ato oyagala kumanya kansala biga yakomadde okugenda ko kufunayo ka gig Dubai bana esijjukira nti agenze kubayimbira ojjukirayo olina kyojjukirayo kubanga nze nkomye mulaba nga ya performinga ku gundi bamukuba obucupa bwali buna uwa wane wa gundi wa spice bwali bubiri obucupa bwo bukendedde nayo bwasoka bwali emitwali nane ekitundu sijjukira era simanyi nti eriyo booking yonna nga ya big guy so kyeyagambye kifu tekiriyo Kenzo ali by far big ali by far to big guy eyo tuba tugaba percentage musuuza byakoze biri 99% big guy 1% ya big guy 1% gendese ya big guy emikwana agikoze toyanziza emikwana agikoze radio zimutegere ne TV district ye Jinja Kampala mbalala no yinzo okutuka nga tebamutegeera n'embale aba bagiste bagala kumanya bye byange toyanze ge Jeffrey Manja aka Mr. Wagwani bade ne Wizkaldem ku Embozi mu UG nzikiriza tukuleke twagaza birungi byerere sigala ngo tugoberera akadde kona tubira ku Embozi kale tukwatagane